Deputy President, Eastern Region, Secretary General, abakulembeze ffenna ku mitendera egy'enjawulo, abaka ba Parliament, local government leaders, Nyabo Honorable Florence Namayanja Katukyaza, Ssebo w'ekitiibwa Noah Kiyimba akiikiridde Obwakabaka bwa Buganda, family ya munaffe Honorable Segirinya, bafuutu soja, basebo ne banyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era obudde bwonna tandise bwentyo kubanga Omukama asigala mulungi. Ebibuuzo tulina bingi, answers zo tukyalina ntono. Naye twesiga Omukama. Njagala kwebaza namungi w'omuntu ali wano. Bangi muli eyo mu nnimiro, bangi muli miti tubalengera. Muzze okuwa Honorable Segirinya ekitiibwa nga tumusiibula. Bannange mwebalire ddala. Kino kye kitiibwa Honorable Segirinya n'ekye yali agadde. Juzi twabadde mu Parliament atusiibula mubaka munnaffe Prime Minister ne banne ne beesamba okujja mu Parliament okwerekera Segirinya kubanga bamanyi be bamutuusaako ebimuleese ku level gy'eriku kati wano tuli. Naye ate bannaffe abo ne bakwatagana n'abeeyita bannaffe Tibo kakati bagala kuwerekera Honorable Segirinya mu kitiibwa eky'amaanyi. Ekitiibwa ekyo lwaki bakimumanga mulamu? Omuntu oyagala kumulaga ekitiibwa kimulagenga mulamu. Bamuyisa bubi ne bamutulugunya ne bamusiba bamubye ebbeero ne baddamu ne bamuwamba nga bamuwadde ebbeero n'akaba bannaye ndi mulwadde mundeke ne bamuzzaayo. Kakati abo abamutulugunyanga mulamu bagamba nti bo bagala musiibula n'ekitiibwa. Muswadde nnyo basajja mwe ne bakazi mwe. Ekitiibwa Honorable Segirinya kye yali agadde kye kino, abantu abamwagala okujja okubeerawo nga tumuwerekera. Munnange ekitiibwa si just kakati mundu gandi saluti zino zitenti simanyi zakabi simanya biki. Ekitiibwa ng'owerekera omuntu abantu abamwagala ne babeerawo ne bagaka tuwerekere omuntu waffe. Kyekino ekitiibwa kimulaze Honorable Segirinya. Mwebalire ddala. Honorable Segirinya abo mukimanyi ebizibu bye byatandika nga bamusibye. Bamusiba nti Segirinya yava e Kampala najja eno n'atematema abantu. Naye bannange wano ebijambiya byayita mu Masaka region. Abantu bangi bafiirwa abantu baabwe. Nkakasa ne wano abaliwo wano mulimu abamu ku mmwe ng'omanyi owooluganda mukwano gwo eyatemulwa ne bafunayo munnaye Segirinya waabwe katwekwasa ono. Abantu b'e Masaka bakyabanja gavumenti ani yatta abantu baabwe. Ensonga eyo tujja giremerako paka. Kubanga Segirinya ebbanga lyonna lye baamukwata ne tugamba muleete obujulizi nga tebuliiwo. N'abagezaako okujja nti simanya aba witnesses eventually baavayo ne bagamba nti ya munnange twali tumusibako matu ga mbuzi nga batutaddemu ebigambo. Ani yatta abantu ba Masaka? Twagala okumanya kubanga bafuna excuse mu Segirinya. Ate nga abaali mu lukwe olw'okukwata Honorable Segirinya, of course gavumenti nga yebirimu n'abamu ku bannaffe abagamba nti opposition twabiwulira. Abo abaali mu lukwe olw'okukwata Honorable Segirinya nga gavumenti yebalimu n'abo abeeyita aba opposition twabitegeera era tubimanyi. Twagala bwenkanya ku bantu abafiirwa abantu baabwe. Kati abalowooza nti bajja kutta bannamasaka mufuneyo gwe muneekwasa ako tekajja kukola. Tukyabanja obwenkanya ku nsonga eyo. Honorable Segirinya bamuteeka mu kkomera.
baloya naki okulaba nti munnaffe awoleza ebweru kakalu ka kkooti ne bagaana. Waliwo omulamuzi omu w'abalamuzi bano mulimu abatiitiizi ne mulimu n'abalina obuvumu era nga tubeebaza. Mulamuzi omu alina obuvumu yataseggirinya ku kakalu ka kkooti. Omulamuzi Victoria, owekitiibwa Victoria Nakintu n'agamba nti Seggirinya embeera gy'alimu mulwadde ajja kuwuza ng'ava ebweru n'amuta kakalu ka kkooti. Seggirinya yali afuluma Kigo prison ne bamusalako ne zidrooni ne bamuwamba nga sajja agakutte emundu. Abawuliza bu audio ne bu video nga Seggirinya alanjana bannange ndi mulwadde kiki mundeke I am sick. Tebamuwuliriza ne baddamu ne bamukwata ne bamuzaayo mu nkomyo. Musajja nga mulwadde n'alajanira omulamuzi omulala bamwogeddeko Lawrence Toyanze banayi ndi mulwadde. Balooya ne bajjayo ebiwandiiko ebiraga nti Seggirinya yeetaaga obujjanjabi obw'ekikugu ateebwe ku kakalu ka kkooti. Omulamuzi oyo n'agamba nti wakubadde ebiwandiiko ebyo ababisayiniizi badokita ate aba gavumenti n'agamba Seggirinya naye mukomera saagala biwuliriza ebyo. Seggirinya ne bamuzayo mukomera embeera ye ne yeeyongera okusajjuka kwe kutuuka wano. Bano mukyebuuza ani yasse Seggirinya? Ate abantu abo kati balaga nti kakati wano ku lasiti bamufaako nnyo baagala musiibula mu kitiibwa. Banaye tulekeraawo okubuzaabuza ensi. Maama twagala okusaasira. Mutabani wo abadde muzira nnyo kyovudde olaba namungi w'omuntu yazze wano okumusiibula. Bakubidde amasimu bangi nga bakutiisatiisa otakkirize bo be baagala ogoberere. Simanya obuyambi bujja kulekeraawo okuva mu paalamenti okuvaawa. Seggirinya tewali yamukwatirwa kisa nti kakati jangu mu paalamenti. Abantu bamulonda okuyingira paalamenti. Afudde mubaka wa paalamenti. Byonna byalina okufuna ne famire ye ajja kubifuna. Teri ajja kubatiisatiisa maama nti omutakkirize kino simanya biki paalamenti tejja kukola bweti. Ekyo teeka kubanga abadde mubaka wa paalamenti. Teri alina kubatiisatiisa obaani kuba tubiwulidde amasimu ng'agabakubira okumakya kuno. Omutakkirize ffe kyetwagala simanya bino tetujja kuddamu paalamenti tejja kukola ki. Eyina okubikola kubanga teeka unabadde mubaka wa paalamenti. Era taliiyo nti olwokubanga waliwo bweyegayirira n'amukkiriza okujja mu paalamenti. So embeera eyo abalowooza nti bakikoze okuyamba famire nedda. Sente ezirina okuziika Honorable Seggirinya ng'omubaka wa paalamenti okusookera ddala zize ng'omubaka wa paalamenti. N'ekirala ziba mummwe abantu ba bulijjo kubanga mwemuwa omusolo. So oleme kubeera omuntu yenna alowooza nti kakati babadde bamuyamba. Mumuyamba mutya? Lwaki mwamutulugunya nga mulamu? Ne mujjukira nti kakati mwagala kulaga nti mumwagala nnyo okumuwa ekitiibwa nga mufu. Maama mutabani wo abadde musajja w'amaanyi nnyo. Abadde musajja wa mazima. Seggirinya nga bafuna akasente ke ng'omubaka ng'afunako akakere famire naga nti akantoleko n'ez'abalonzi n'akola ebintu bingi okuyamba abantu be. Seggirinya teyabba sente za muwa musolo olwokubanga ayagala kuyamba bantu. Seggirinya yali musajja ali simpo nnyo. Emmotoka gy'avuga ya bulijjo kwegamba nga obulamu bwalimu buli simpo. Naye ate nga wa kitiibwa kubanga yali mubaka wa paalamenti. Tulina abantu abagenda bo ne balowooza nti olwokubanga alina ekitiibwa kitiirika okuva ku mutwe ne kikkirira paka ku bigere. Naye ate nga mubbi. Seggirinya teyali bw'atyo. Na musajja wa kitiibwa naye ate nga si mubbi. Ng'akasente kafuna okwo kwajja okuyamba abalonzi be. Oyo w'ekitiibwa mutuufu. N'ensangi zino tulina ababbi. Ate bwe tubagambako
nga bagamba nti babba ku lwammwe mwabasindikayo kubba kati lwaki beebuzaabuza nti kakati emirimu gino tugikoze nnyo ku lwammwe katubbeeyoko kikafuuwe. Sseggirinya teyali bwaki tumuyigireko. Abagala okuzimbula Sseggirinya mu bitiibwa tufuneko tumuyigirako. Musajja ng'ali simpo ng'akatono k'alina okwo kwagabira abantu be. Teyabba ssende ya muwa musolo, talina gwe yanyaga. Eyo Sseggirinya gwe tuwerekera leero. Honorable Sseggirinya yatugamba nti nga tumuwerekera tuleme gamba nti rest in peace, tugambe nti fight hard. Era nannyonnyola lwaki ayagala tugambe nti fight hard. N'agamba nti omusajja ne bunyiga mwe mugambe nti rest in peace. Sseggirinya bw'ati bwe yatulambika, kubanga kye bamutuusaako yali akimanyi. Sseggirinya tujja kusubwa nnyo ne fight hard. Ffe abasigaddewo nga twagala okuwerekera bulungi Sseggirinya n'okumujjukira, tukole ekituufu, tuweereze abantu bawe ekitiibwa, tukole abantu bye batusuubiramu. Nsonga eyo nkulu nnyo, tuleme kuva ku mulamwa ng'abakulembeze. Sseggirinya wumula mirembe naye okusingira ddala fight hard. Honorable Sseggirinya mukulu ono abadde nanzijukiza naddamu nanzijukiza sebuseerabidde, era njagala kwanjula ababaka kubanga Honorable Sseggirinya abadde